nakola bebe kuru nakola tonyumiza sima sente simanga wafuna yo sente oba nafuna oba safuna, that's none of your business. Tebikukwatako bebe kuru, tebikukwatako. Tontwala nko President Museveni gwe gayi gwe ne wali ogende Soroti Mwande Kabusiya nga nyimba unstoppable je wandeka bebe kuru Mwande Kabusiya nga nyimba unstoppable we nayimba zine papula zino zo national zi recordinga nayimba bebe kuru nayimba omaze nagende wa secretary general nampayo ebyo byange gwe manyina mugamba ki sente zange zokuyimba zijiramu wane secretary general zijiramu wane ne secretariat zijiramu wane President Museveni oli mubbi nyumba ya sitani egudde munnabe Gravity omutujju ne bebe kulu beeyogerera ebisongovu wa ssente za campaign. Nze naawe oli alumiriza munne oba teyamubazimala era n'amulumiriza okugenda ngewa Museveni ng'amutoloseeko ye n'atamutwala. Gonna wanino fewe tuli okuba nga tugakutuusaako gonna nga we gatambula. Tubadde tukyali eyo wa Gravity omutujju. Eno nayo kitokota saanikire oba ngambe kitokota nga si kisaanikire. Fred Lumbuye Kajubi ne General Muhoozi Kainerugaba nabyo no byetwala. In fact, you are nothing compared to all people in Uganda. You are nothing. You wish that I can be deported back to Uganda. That is your wish. But let me tell you one thing. This is an independent country which follow law and orders. They have been protecting millions of refugees from different countries. They follow the laws. They love foreigners. So they can't deport me. Take it out. Take that out of your mind. But what I'm requesting you, whatever you saw on social media, remove the country known or called Turkey. And don't ever again attack their sovereignty, including their representatives in Uganda. Don't. You can abuse me, you can abuse Ugandans, but don't abuse the sovereignty of other countries and their leadership. That is my humble request. Chikabuka. Ate yetambale mirundi juniya akakasiza nti abakuba gavumenti ya Museveni nti bali munda kennyini. Era nti kali kizuula nti abamukuba bali munda mwennyini. Ayina ensonga lwaki akyogedde era kusinziira kujje ku byammanyi agamba nti zino z'ensonga. Abakuba Museveni bali munda mu gavumenti ye. Muntu ki atategeera ku level eyo? Atategeera nti sovereignty bill egenda kutta economy. Nga nange junior atasoma economics nkimanyi. Kati wokwata mu sente ziva ebweru. Currency kamaanyi, devaluation of currency.
Na Mukoyo Fuga. Are you tired of ruling the country? Like a Mukoyo Fuga. Na ebi biteke bibi mutandisole etebyo. Mwandi badde mu bivaako. Ensi yonna twakava mu kalulu. Abantu baavu bazibu. Tumaze banga tetukola. Muleta mateeka gatategerekeka. Eno government ekibadde kijiyambye okubeerako badde bintu bisatu. Bantu kweba katulo. Omune waba talina kyalidde agawa kazire waka nebake. Muve ku mayumba g'abantu. Leave people's property. Muve ku mayumba g'abantu. Musimanya okuyingira ennyumba wetaga occupancy tulinte. Are we cows? Anoga tulinte. Omuntu azimbye ennyumba ye. Ngojo mugajingira mbu yetaga ekipapula. You people don't play in that government. Mbega yirid. Government mujizanyiramu. Muleka abantu bebake. Abantu emirimu gyababula. Ensi yonna njavu. N'okwebaka nako kufuuka nti twetaaga Lukisa Luyale. But who is bringing these bills? Neno basaba bali mu parliament batudde n'amasuuti. Eggwanga lino we liritabuka. I don't know whether there is an MP who will restore order. Tunoye ekiri emmali. Mali yetabuse. Mali yetabuse. Peace is expensive. It is bought by blood. Emirembe bwe jigwaho musayi gwe gujigula. Don't play in that government. Mukwate ebyo bibiru mubizeeyo. Biru zizaaki. Law after law, law after law. N'amateeka ge mwakola tegannakola. Ate mwongera malala. Kati economy ogikanga. Kwabo ogamba nti abantu beetaga permit okuyingira amayumba gabo. Sementi tebagenda mugula. Ani agenda okuddamu okuzimba? Kati economy ogikanze. Okubya abali ku nguudo. Economy ogikanze. Oleta sovereignty bill. Kati mu economy mwagala eriwa. You people, mwagala tubawagire tutya. How do you want us to support you? Kati songa ya sovereignty bill nga byonna bigenda mu maaso ono yagambye nti bannange musonyiwe ke kaseera tubuuzeeko Honorable Shamim Malende yabaaki uzange concerned citizen abuzanga munakibiina kya NUP era abuzanga omunnayuganda kubanga okutya kweyongedde ebbanga liyiseewo. Shamim Malende tomulabako mu kkooti. Shamim Malende tomulabako nti mu kuziika. Tolaba nti oba alina posti gya postinze kwegamba abantu balina ebibuuzo bingi nenga ansanteni. Nze sijja kusirika naddala nga nina byendaba ebitagatta. Abange kambuuze Honorable Shamim Malende waffe omubaka waffe kiki ekyamutuukako? Abaffe abamuwuliza tusaba muveeyo mutunnyonnyole. Naddala abamu kuba mulinaaniridde tusaba muveeyo mutunnyonnyole tukitegeere nti Honorable waffe alabika alinamu obuzibu bwe buti ABCD. Tukitegeere n'ekyo. Otherwise omubaka waffe okuva lwe yalondebwa teri yali yazzeemu kumulabako anywhere. Tiriyo yali yazzeemu kumuwuliza. Tiri yali yazzeemu kwogerako naye. Omubaka talina statement yonna gye yali akoze. Tuzze tuyita mbizibu ne balumba mama first lady waffe mama Sole waka ne tusuubira nti ng'omukyalo omubaka waffe ayinza okuvaamu eddoboozi tetulina kye twawulira. Ne jojjuzi wano twafiiriddwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro ne tugamba nti ng'omubaka waffe oyinza obboolya ayinza olabikako talina we yalabikako. Jojjuzi twafiiriddwa omubaka munne era still tewali wadde yamuwuliza wadde okumulabako. Bannaffe titubeera wano ng'omubaka waffe alina okusoomozebwa kwayitamu eyo nga tetumanyi. Bannaffe
tusaba muveeyo mutunnyonnyole, oba omubaka waffe tusaba oveeyo otunnyonnyole nti oba olinamu obuzibu oba oli mukosefukosefu ensi ekitigiri, otherwise emitima gitwewanise titumanyi kiki kigenda mu maaso. Naddala mu nsi yaffe mwe tutambulira etategeerekeka gy'omuntu asobola obbulawo mu mbeera eyo bw'etyo, kumbe alina okusoomozebwa kwayitamu eyo. Wayitewo eddakiika ntono nnyo tuluzinga omuntu mu ngeri etakola ki, twetaaga okunnyonnyola. Lwaki omubaka waffe osirise? Buzibu ki? Wabeerangawo mu misango gy'aba political prisoners. Leero we twogerera Honorable Muwanga ali mu kkomera, ba Akireewo, ba Eddie Mutwe, titulina we twakulabye. Leero abantu bali mu kubagoba ku makubo, bannakampala bali mu kubagoba ku makubo, titulina we twakulabye. Twagala okuwulira ku ddoboozi lyo, titumanyi kiki kigenda mu maaso. Ebibuuzo bingi ku nsonga ya Honorable Shamim Malende nenga Ansantini. Nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo, omwami agambye nti teri kintu kisinga okwewunyisa nga omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti oba ali mu Uganda oba tali mu Uganda aleetera abantu okwekuba atya bibino. Bob Wine Robert Kyagulanyi oba waali oba taliyo abaleetera kwekuba. Kati gavumenti yatuula eyo n'abagezi baayo, abeefuula ngu bagezi ba gavumenti bali mu kubagateeka erya sovereignty. Naye World Bank neevaayo negamba etteeka eryo liziyiza enkulaakulana. Simanyi MIF oba eyogera ki, ne gavana wa Bank of Uganda jo yabadde mu kakiiko ne bamuyita kiki kyagamba, nagamba nange ffe batanasobola kwewanirira eryo etteeka litukuba, likuba gavumenti, tirikuba opposition. Likuba gavumenti ku ttaka. Nga bw'olaba etteeka lya trade order lya resumes, ne gavana wa Bank of Uganda ayogera bino, sooka omuwulirize. A country without reserves is not sovereign. The case of Uganda is that the current account balance has always been in the negative because our imports are far much greater than exports. So how do we close this? Is through financial flows. Financial flows into the financial account. And where these financial flows exceed the deficit in the current account, that's how we build reserves. Now, what is this bill doing? This bill is bringing restrictions into cross-border transactions, meaning that it is bringing restrictions on the inflows to this country. And we run a risk of reducing substantially the inflows into Uganda. And if we reduce these inflows into Uganda, it means that Oluzungu lungi, Governor wa Bank of Uganda nga bw'omulaba wansi awo agamba ensi etayina reserves oba bye batereseewo naye eri mu mabanja eva eri mu negative tesobola kubeera n'etteeka lya sovereignty batya likugira buli kantu kayitibwa financial oba kayitibwa ssente okuyingira mu ggwanga. Omanyi tamala emirundi awummula emirembe lyafa yagamba abanaasuula gavumenti tibajja genda mu nsiko, tibajja nakwekalakaasa, bali mu gavumenti mwennyini oluno timunkubira. Batya
mu 1980 oba mu 1970 Amina afuga abali barwanyisa gavumenti ya president Amini Dada president wafu mulungi kati Yoweri Kaguta Museveni nimwe nyina byeyogerera batambulanga ensi zonna nga bw'olaba Robert Kyagulanyi nga bw'atambula basagura buyambi family ne bazitwala e Sweden ebyo bye mutaleta abantu ku TV kwogera kubalaga ngo Robert Kyagulanyi bono buzibu buva ku Robert Kyagulanyi naye mu Robert Kyagulanyi olede bye muleta byasinga no kwagala byasinga kukola ki kwagala kati syndicate lirudawo government erowooza bye yakolanga luli bavuganya Amini bayekera Obote barowooza ne Robert Kyagulanyi byagenda kukola esente kuva bweru nedda ne gavumenti yange ya NRM yange kijikubiramu kubanga eteeka liraga ngo buli muna Uganda tali mu Uganda sawa zino bwe liyita oba tokyali muna Uganda kati reversinga katambi mu 1980 singa lyayite biseera ebyo kubanga abasinga tibali mu ggwanga lino wadde biseera ebyo bwakadama simanyi oba bwaliwo tibwaliwo now abagezi muliwa eno ensi gyeraga kateeva ku baprofesa ba PhDs ba masters egenda ku bantu bataala bakulu baawo kubanga mwabasonye mwe mubikola bino ebitategerekeka. Governor Bank of Uganda yamanyi ebyenfuna byebwanga gabwe buyimiridde akugamba ensi tayina materekero eyinza kuleeta etteeka eryo n'agamba mwe babaka ba palamenti mwegendereze kyemuleeta timukimanyi kubanga ensi yaffe eri ever in negative. Gereza ku makaago nzo kukera ningana saagala mpo obuyambi kitegeeza nemalirira naye gwe tayina kyoli osabiriza buli kimu kiyimiriddeko ku buyambi na donation. Mulimu kubikola Robert Kyagulanyi olede mwazimba dabweru family zabwe ziri family namwe zamwe bali mu government ziri bweru kati singo musajja abategura olede muyisize eryeteeka kabati kaweddemu kubanga sisuubira ngo lwaleero singa bategura government olede mwayisize etteeka libakwatirayo mbuliro lwaleero government ekyuse anasobola kusigala mu Uganda mwabali mu government muli mugenda kuyisa etteeka erigenda kuyamba oyajja kubanyigire yebweru mulowooza muliyisiza ono ebyo si bigambo byange ffe tubawo kubanga tubatuusaako amawulire era nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga
ebisigadde butereevu amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde tuula butuuzi kalira nywera byonna nga woli tujja kuba nga tugakutuusaako sigala naffe omukutu guli gumu gwokka NCK TV tujja kuba nga tukomawo n'amalala mangi nnyo tuvaawo.